Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Kuba akafaananyi weeteeke mu kiti ng'ogenda kukeera ku makya ng'olina ebyokukola nk'omuliitu naye nga tolina mikono yadde amagulu. Eno y'embeera ya Nicholas James Vujicic ayogerwako ng'ow'ebyewuunyo wamu ne famire ye okuli abaana b'ab'obulenzi ababiri Dejan Levi Vujicic ne Kiyoshi James Vujicic. Musajja mubuulizi wa njiri era omwogezi lusiriiza ntamu anti bw'atandika okwogera n'ennyenje zikunkomoka. Ono aweza obuwanvu bwa fuuti 3 era nga baazaalibwa abaana 3 ye ne banne abalala okuli Aaron ne Michelle naye nga bano bo balamu katebule. Gye yakulira mu Melbourne, Victoria ekya Australia, amateeka gaayo gaali gakugira buli mwana aliko obulemu ku mubiri okugenda ku ssomero nga muno ne Vujicic mwe yali newankubadde nga teyalina bulemu bwonna ku bwongo. Amateeka bwe gagenda gakyuka abaana abaaliko obulemu bakkirizibwa okusoma era Vujicic yatandika okusoma ng'asomera wamu n'abo abataaliko bulemu. Ku myaka 8 gyokka bayizi banne baamweyiikiriza, baamwogerera amafuukuule, baamubujja ku luwonzi, baamusosola olw'ekikula kye era yalaba kimusukkiriddeko n'ayagala yeesuule mu kidiba afe nga kino yakigezaako enfunda eziwera naye olw'okwagala kwe yalina eri bazadde be n'aleka okukikola. Yasabanga nnyo Katonda buli olukya akeere ng'alina emikono era ng'alina amagulu afaananeko n'abantu abalamu naye ng'alaba takyukako era ng'ensi emutamye. Awo nno entandikwa y'okukyusa obulamu bwe yajja nnyina amuleetedde olupapula lw'amawulire okwali omusajja eyaliko obulemu ku mubiri era ng'alabika bubi. Wano we yategeerera nti mu nsi taliiyo yekka. Mu biseera we yasomera secondary abasomesa ne baana banne baamwagala nnyo era ne bamulonda okubakulemberanga mu masomero yonna gye yasomera omwali Makarega State ne Queensland School era ng'eno gye yava ne yeegatta ku ssettendekero wa Griffith gye yafuna diguli 2. We yatandikira omulimu gw'okwogera ku myaka 19 teyadda mabega era atambudde amawanga agawerera ddala 6 ng'abunyisa ekigambo kya Katonda si mu bavubuka bokka wabula abakadde n'abaana abato. Mu mwaka gwa 2005 yafulumya akatambi ke yatuuma omulamwa gw'obulamu ogusinga obunene Life's Greatest Purpose ng'akatambi kano kannyonnyola obulamu obwo obw'obuto n'engeri gy'alina okukozesa ebyo by'alina ku mubiri gwe mu bulamu obwo obw'ekifumbo. Mu mwaka gwa 2007 yava mu Australia n'agenda mu California mu nsozi za Agoura. Eno gye yatandikira ekibiina ky'obwannakyewa kye yatuuma International Non-Profit Ministry Without Limbs nga kino kisinga kulabirira abaana wamu n'abantu abakulu abalina obulemu ku mubiri ate nga tebalina mwasirizi. Nicholas James Vujicic olunaku lwe alutandika atya? Biki ebisinga okumunyumira era biki byasinga okukola? Ebyo nno bye tukuleetera olunaku olw'enkya. Tosubwa ku Kingdom TV amalindirire. Samali Kisaache. This is Kingdom TV.